ino y'Issalam TV. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abalungi mwenna abalaba abalikulu timbe gagadde olwassalaamu tv marhaban bikum fi hadha liqa. Nibasanyufu nnyo twesimye okuddamu okasimbagana nammwe gye muli eyo naffe nga tuli eno mu nteekateeka ey'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ffe akyatuleeseewo ate nammwe nabanga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bataddewo nga we muli alhamdulillah n'atuwa omukisa okuba nga tuddamu ate okuba nga tugasimbaganako inshallahu ta'ala. Oli eyo tuli ku programu olutindo kulakakasa nti otulaba ate nga naffe tukakasa nti kwoli naawe ate otulabira ddala mashallahu ta'ala. Lunaku lwakutaano nga bulijjo tubeera mu programu zaffe wano emboozi z'emaka ezitako malojjo nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Lunaku lwaleero tuzze n'empagi ey'okutaano min arkan hadha ad-din. Mu mpagi z'obusiraamu tulina empagi ey'okutaano. Olwayo tuzze n'empagi ey'okutaano min arkan hadha ad-din. Empagi z'obusiraamu ziri ttaano ate tujja kujjamu empagi emu. We are singling out that pillar. Empagi ey'okutaano eyitibwa hajjul baitillahi alharam liman istata ilayhi sabila. Nga sinatandika mukkirize ate njozeyoze muganda waffe mutabani wammwe mukwano gwammwe mukoddomi wammwe musomesa wammwe kanso wammwe kanso Elias Luyimbazi Nalukoola Serugoti natulisaako kanso Elias Luyimbazi Nalukoola Serugoti yawangudde bwa MP bwa Kawempe North okudda mu bigere bya muganda waffe Allah musaase almarhum Sejirinya Muhammad Allah gwe yatwala. So tukwezaayoza muganda waffe kanso Nalukoola sibo webale byoyiseemu tubirabye ni wati Allah subhanahu wa ta'ala. Tewali ggolo lyava ku silver platter, tewali kirungi kiva just mu mbeera ya bwangu. Owekitiibwa Allah buli kimu kyonna kuyisaana naye ogenda okufunamu ebyebbeeyi ebirungi. N'olwekyo byonna ebyakutuuseeko byonna ebyatuuse ku bantu byadde birina okubaawo. So tusaba Katonda abeere nga ayongera okulongoosa n'okuluŋŋamya ensi eno. Wamu n'ekyo nga twongera okusaba abakulembeze baffe nabo babeere baluŋŋamu era babeere nga balina ku nsonyi n'ensa ate bakimanye nti sawa yonna bagenda kusisinkana Katonda we bakuwa obukulu n'obukulu bw'olimu obukulembeze. Allah ayagala inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Allah ayagala nnyo al adl wal ihsan, ayatama nnyo era aziiza nnyo ffe okwetuusaako ebibi, right, n'okukola ebibi n'ebisigadde n'obwononefu. Allah ayagala inna Allah ya'muru bil adl teged wal ihsan, ayagala bwenkanya, ayagala bulungi ey'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo ensi eno ezimbiddwa ku musingi gwa adaala, ensi eno ezimbiddwa ku musingi gwego gwa adaala, bwenkanya bwenkamu weekyo yensi y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwagizimbidde. So nsaba Allah atuwa obulungi era abeere nga ffenna tusiima. So tukozaayoza nga Tawakal Travels, tukozaayoza nga program olutindo, tukozaayoza nga Muslim Fraternity, tukozaayoza nga bannakawempe, yes ni munnakawempe. So tukozaayoza nga bannakawempe, tukozaayoza nga Salam TV, tukozaayoza nga abadde bagoberera ensonga zino nga ba obese, tukozaayoza nga abakawempe Muslim All Boys mashallah ta'ala, tukozaayoza kanso Nalukoola kulaba naffe mashallah ta'ala bonna. Nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala
ayongere okutublesinga ate aberenga akoteeramu obwangu mu bukulembeze obwo teremu obwangu kukiikiramu abantu kubeereka wa mugaso nnyo eri umma, eri community, eri Kawempe, alright, north, eri Kawempe as a whole, Kawempe division, Kawempe north, eri your old school, okay, your former school, eri bonna, eri family yo naawe gy'oli, kulondebwako n'obukiise bubeerenga bugasa abantu bonna n'ensi yaffe Uganda. Kirungi oli munnamateeka era gy'olaze gye babagira amateeka. So gatali gavunaanyizibwa kubanga okuluŋŋamya galeme kubanga ate gayita byagala okukolebwa mu mbeera nongosiza n'ebisigadde kubanga oluŋŋamya ogwo gwakuluŋŋamya n'okukola n'okukiikira abantu bano n'ebirowoozo byabwe bituusa birina okuba nga bituuka. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akusiime era akukwatireko abeere waggulu wansi ku jjo ne ku kkono mu maaso n'emabega. Nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obudde bwonna abeere naawe wakava Kaaba kati ate olina okudda Kaaba biidhinihi jalla waala insha Allah okwebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. You have identified yourself as a Muslim. We have been seeing you prostrating ng'oteeka ekyenyi ku ttaka, okay, in glorifying the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah akusiime akumalire era akuwa obulungi. Tubozaayoza mwenna mwebale kulonda bannakawempe, mwebale ddala. Jazakumullahu khairan. Oluvannyuma lw'ebyo byonna mukkirize kwani gyaffe abalungi mbategeeze nti lil Islam obusiraamu buno 5 arkan buyina empagi 5 ng'empagi ezo esooka shahadatun an la ilaha illa Allah, okumuntu okubanga akkiriza nti Allah ali omu mu bwomu bwe oba namunigina. Shahadatun an la ilaha illa Allah, omuntu ono kukkiriza nti Allah ali omu yekka yasinzibwa mu mazima n'embutuufu. Tegete yali omu yekka n'omukakasa n'omusinza era n'omanya nti ensonga ze zonna ziri vested in the hands of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo paati emu ya shahada. Then wa anna Muhammadan rasulullah, n'okukakasa nti Muhammad mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala oba abduhu wa rasuluhu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu we era mubaka we. So okukkiriza nti Allah ali omu yekka yempagi esooka. Mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama ye nabbi yembaka w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okukikkiriza ekyo nakyo kya bbeeyi kikulu nnyo, kizimba empagi esooka kimu. Ekyokubiri iqamatu salat, okuyimirizaawo essala mu biseera byayo. Essola 5 omanya essola ezitteeka ziri 5, ey'empagi eyokubiri zitusaala. Eyokusatu ita zaka, kuwa zaka, okwata mu maali n'ojjamu omugabo gw'eddiini, rights ogw'omwaka n'ogujjamu ng'enteekateeka y'ekitiibwa Allah, ng'enteekateeka y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala weeri, enteekateeka y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga weeri. Ekyokusatu empagi eyokusatu yakuwa zaka. Then empagi eyokuna soomu Ramadan, gwe tulimu tusiiba mwezi gwa Ramadan, nakati tuli mu Ramadan tusiiba. Empagi eyokutaano nga yarubul mawdu' yeyitibwa hajjul baitillahi alharam, ogenda Makka okulambula ennyumba y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ey'emizizo, eyo Allah gye yaziizaako kyonna kiri, eyo Allah gye yassa mu kifo alharam alsharif, gye yassa mu kifo ekyebbeeyi eky'emizizo ekiyitibwa Makka Bakka Haram, nassaawo ennyumba ye eyitibwa Kaaba. Hajjul baitillah, ogende Makka okulambula ennyumba y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alharam ey'emizizo, liman istataa, koyo aba alina obusobozi, ilaihi sabila, kyateeka kigwanidde kimukakatako ye kennyini okussaamu engato
n'abissaamu engatto n'atambula n'ayolekera Makka. Ayyuhal fudala, abalungi mwenna, ng'omukimanyi nti oli musiraamu, mpagi ey'okutaano eyo naye inaka close. Liman istataa ilayhi sabila, koyo aba alina obusobozi, tegedde obusobozi obwa physical, spiritual ne financial, ng'oli mulamu, right, ng'ojja sobola okukola emikolo, nga no spiritually oli mutebenkevu, oli mutereevu, nga tosinza byawongo, teweeraguza na bino. Hijja ekakatta kwoyo yateeka eri oyo musiraamu akkiriza mu mpagi zino ng'azirina okuva kwesooka. Obikigedde? Hijja ekakatta kwoyo yenna nga musiraamu, right, nga mukulu, ali mu myaka, ayisize emyaka atuuse emyaka egimuyingiza mu bukulu. Musiraamu yenna oba mukyala amaze okwekona hageri, musajja akyambise okufuna enviiri ezimera mu bitundu, tegedde, ebyekyama bitali bya bulijjo, ezali zino. So atuuse myaka egyo yakkirizibwa okukola hijja. Mulamu ali sen awamu n'ekyo ng'alina obusobozi obw'okusobola okukola emikolo. You can move to different directions. Oba tolina busobozi obwo ng'oli mulema, then you can hire somebody, or you can go with a kid, you can go with your son, with your wife, with your husband, with your whatever, to help you out, okuyambako, right, ovuga akagaali. Or disabled, yes, but somebody can stand in, asobola okuyambako, najja n'akuvuga n'akuya naye kennyini nga wakola hajji. So liman istataa, eriyo yaba alina obusobozi almaliya, tegedde obusobozi buno bwa wano nga osobola okusasula visa, ticket, accommodation, byonna si byakusabiriza Makka. Abantu bava mu nsi ez'enjawulo ne bajja nga bageze kusabiriza Makka nakuzenze Makka kusabiriza. No, togenze kusabiriza Makka. Abagende Makka balina okuba nga balina obusobozi. Kale bakuwadde buhijja ne bakuwa obusobozi, bakuwadde buhijja ne bakuteerako, bakuwadde buhijja ne bakuyamba mu kino, bakuwadde buhijja naye nga bakuwadde pocket money. Si bagenda kusabiriza bantu, bakuwadde buhijja nga naawe olina enteekateeka yo gy'olina. I repeat, gubatwala Makka, oba gwatwala omuntu Makka, mvukubina ebintu byokutwala just fast. Mubateeketeeka oluteekateeka, mubategekere babeere nga bali prepared for hajj. Nondi those people nga ye jasagala kulinya kunyonyi nedda, bakuwadde buhijja gwotwala ino okuba nga ali prepared, ino okuba nga mental ali okay, spiritually ali oyo yennyini astandinze. Si bino bya kutuwa bwindi omukazi omuwoye yabadde haliyeti n'omwana omwa ijja kyekirabo ge mahale. No way. Kale abadde musiraamu yasima amannya ga busiraamu agalina n'omwa ijja mahale tisali akagaanyi, naye omwa ijja ateekeddwa yabitegeera. Mwana omuwala omubaamu mwa ijja ne bamutwala atuuka eri agamba bino biyinja badde manyi kinole ekyamakulu nga bwe nagenda Paris, nga bwe nagenda simanyi Seattle, nga bwe nagenda simanyi Ludambo, nga ngenda singana ebyaka simanyi expensive resorts, all right, eza amataala gaaka, beaches, yali amanyi agenda singanawo ebyo. So yali surprised, yali disappointed okusingana ebiri Makka nga birala biri spiritual. That's why in tawakkal we give time, all right, we set time netukusaawo ndigamba tugenda kukusomesa busomesa. So abantu abasinga obungi abamu bebawa bagenda Makka, abamu tebaga kuba prepared, they just move to Makka n'omusinga nanga wacho waali asigadde akyayomba, asigadde akyavuma, asigadde akyasobola okubba, asigadde akyalimba. Someone has not changed. Alina Makka nengo mulengera nga omukandala gwa munne kuba gudde alwanira mukandala gwagala
ajja nayimira ku sente dollars good ways najja naziyimira kati. Somebody steps onto somebody's lost money or fallen money. Sente zigudde wansi. Gwe nogamba ko zirinya kuno step yawe ningo oli mikolo nawe oli makka. Right? Ngono ajigi mwawulira yabbire makka. Ogende makka nga toli prepared asigadde asinga. In tawakkal, my motto is tompa muntu kantu ala batono. Batompa muntu nga tali ready kuteekebwa. Oito mumpa. Nawe watoli ready tusasula mutawakkal. Sigoba nenkugambirawo genda onoonye bagenda okutwala nga oli wakuyisa bivulu, but with tawakkal, please, I'm not showing off, I'm telling the truth. With tawakkal we prepare some people, we prepare you spiritually, all right? Nebisigadde ntukuteekateeka nobanga you are ready, you are set for the journey. Please, if you are not ready, don't come to us. Seyagala bweyagazi njagala ogende mu lugendo luno nga lugenda kukuteeka olugenda ku adding ko value. The motto is a journey that adds quality to life. This is a qualitative, right? A qualitative journey. This journey must add something onto you, spiritually, physically, socially, morally, financially, politically, name it. Kanaluko yagenda CMP. Yagonta yagende makka talina card. Mutwale makka talina card. Olwaliro najja wa nafuna card. Mutwale makka talina card nakumona afuna card. Mutwale makka nga CMP, politically it has added value onto Nalukola. This journey adds something onto you. All right? So make sure that you go nenga only prepared. If not, please, to us, don't come. Nga toli mwetegefu kwa kweteekateeka. Tujja kutuuka emaka tukirina kuyita mu ddalasa nga twegana kuvaayo. Tegedde olowooza we time etuuka ebiduuka seeka. Ojja complaininga kira kutwala mu biduuka. Then time yamaka then ebiduuka kaseetuuka ng'oyagala ogende mu biduuka buli kaseera. Nenge bya ibada bituuka nga tomanyi kyakuleese. No way. Don't come to us ebbanga lyomala nga toli ready kusoma. We give you time. Okay? We set time for you for studies, for preparation. Twaga tukuteeka ogende makka nga byogenzemu bitegeera. Short of that, don't come to us. Nolecho atuwa maama yenna, atuwa taata yenna, atuwa omuntu yenna as tawakkal, making sure nti agenda kusoma. Whether ali outside the country, ali mu diaspora, right? Oba ali mu ggwanga lino, ali ku border, oba ali ku border, or anywhere, you are going to study. We have provisions. Buli omu asoma. That is tawakkal travels. So Allah tuwa bulungi nobitegere bigambo ebyo. Allahumma amin. So liman istata'a ilayhi sabila. Al-istita'a ebeera mu busobozi bwaki obw'emmaali, neba mu busobozi obw'obulamu obwa physically, whatever, you are physically fit. So fitness nayo yeetaagisa. Then mentally oba olina okuba nga obwongo buli clear, buli prepared, oli ready for it. Spiritually oli ready, kati one katonda wo. Then mentally you are stable, you okay. Okay? Tugenda genda kufuma bantu mayinja toli mu waddalu tezivaavaako. This is Hajj. It's a lifetime journey. Right? It comes once. It is a must unto you just once in your lifetime. And then if you can add, you can go back again for Hajj, it's okay. If you can go back again for Umrah, it's okay. But the first one must be done, knowing you might not reach the next Hajj. You might not reach next year. So it is high time. So liman istata'a ilayhi sabila. Nziramu omulanga gwange okoola abantu bonna ogende Makka ne Madina. Mukimanyi nti mpaji ya kutaano, mpaji ya Busiraamu, era mpaji ejjuza Obusiraamu bo. Era ye mpaji esemberayo ddala. Bintu bibiri Allah agijiwa. Yagiwa nga yesembayo mu mpaji z'Obusiraamu, n'agiwa nga eri mu mwezi ogusembayo mu myezi egy'Obusiraamu kalenda. Mu mwaka omulamba Dhul Hajj gwe mwezi ogusembayo
mwe muli empagi eyitibwa empagi ya hijja. Ekyo nakino kitegeere nakyo. Allah ye empagi Allah gye yawa nga before you do it you prepare yourself for some good time. Before you do that hajj nga you prepare yourself for that. It has 3 months. Emyezi 3 ejidde lingana ogwa Shawwal mwezi gwa hajj nga tumazira manzani omwezi ogwe-10 mwezi gwa hajj omwezi gwe tusubira mu sitati ogwo gwa Shawwal then omwezi gwa Dhul-Qaada mwezi gwa hajj no mwezi ogwa Dhul-Hajj mwezi gwa hajj. So 3 months before you do this hajj ekolebwa mu nnaku 6 nenga you prepare yourself for 3 months. Ekyo papa kusuubira nti sente za halal ojja kuba ozifunye nti haramu ajja kuba awedde mu lubuto lwo to mention but a few ojja kuba okoze ebigambo by'obuvunaanyizibwa insha Allah taala. So osuubirwamu mwannyinaze omulungi muganda wange omulungi okukola ebigwanidde. Saba Allah kusiima ya rabbi rakuwa obulungi. Allahumma amin. Ayyuhal fudala, taata omulungi, maama omulungi, hajj mpaji esembayo, mpaji z'obusiraamu ye mpaji ejjuza obusiraamu bwo. Alright, bujula hajj yekolebwa mu mwezi ogusembayo. Ebyo bitegeere ekolebwa mu mwezi ogusembayo mu myezi egya kalenda y'obusiraamu. Kitegeeza nti omwaka gulina okuggwako nga guweddeko n'empaji eri ekutopinga nga obusiraamu buli eriwe kiresoba. Omwaka gulina okuggwako nga guweddeko mu mbeera style ekyasiza okuba nga nnungi nga naawe oli mu Arafa, oli mu Muzdalifa, oli Mina, oli awo kampinzi. Kyokusatu kyamugambye nti omwezi hajj erina emyezi 3 egiteekateeka bifo nga tunagikola. Nsaba Allah kuwa obulungi byonna ebyo Allah abikola agendeera mu kubanga ogenda okukola hajj ng'oli ready nga igwagwanidde. So see anyone, hajj isn't for anyone. Alright, era Allah kowola bukowozi wakowola noyanukula omulango w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hajj mpaji ya hijja mikwano gyaffe abalungi wetukulidde nga abantu bagala nnyo ogenda e Makka, bagala nnyo okola hijja, naye ate ennaku zino abantu bagayalidde hijja. Obadde okimanyi ti mulembe gwa Amini we have taken omutwalo gumu something nga bantu these days tutwala abantu batono nnyo tebawera na 2,000 but mulembe gwa Amini we have taken abantu omutwalo gumu plus nga bonna bagenze Makka kola hijja. So saba Allah tuwa bulungi nobitikira ebigambo ebyo. Empaji eno Ibrahimu amala okuzimba Kaaba, Allah yamulagira kiragiro kiva eri ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Empaji eno eyokutaano hijja kiragiro wa adhin fi nnas aya 27 suratu hajj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس كولا abantu. Ibrahimu genda okole Allah agamba Ibrahimu bil hajj bajje bakole hijja. They must come bajje bakole hijja. Ibrahimu abuuza Allah wange salima bobi oli ebigambo bino sinakula sente za maama. Allah wange nze dobozi nga nina ttono natuusa kyeri abantu bonna ngambye kowola abantu but dobozi nga nina ttono. Allah mugamba nti ogugwo gwa kukowola ogwange gwa kutuusa. Ibrahimu n'agenda kasozi akayitibwa Jabal Abi Qubaisa. Kasozi kali Kaaba kali kumpi ne Kaaba. Emirandira gyako nawo jujja giveda mu Kaaba. Kanywevu ke kasozi akasooka mu nsi. Ke kasozi akasooka mu nsi muno. Ibrahimu n'alinnya kasozi n'ayambuka kasozi n'atandika okukowola abantu. Ayyuha nnas, bantu mmwe, ya ayyuha nnas inna rabbakum Allah wammwe
mazima Allah wammwe kad bana lakum bayta bazimbidde nyumba ala fa'uju mujje musinde manayi mwanguwe mujje mujetolole Allah bagaye mujje mukole ijja mujje bantu mwe mujje Allah bakowodde Allah bagambye mujje mukole ijja mwanukule fa ajabuhu bamwanukula abali omukasera aka abantu bonna abali physically nga bonna we bali n'abali mu mbuto n'abaana b'abanyabo nabo bayanukula labbaik Allahumma labbaik twanukudde tugenda kujja tugenda jikola n'abali ku migongo gy'abakitaabwe nabo bayanukula bonna abali mu nabwana n'abali ku migongo kitegeeza buli omu yayanukula bagambye ekigambo kimu labbaik Allahumma labbaik ay Allah waffe twanukudde tuwulidde twanukudde olwanukula labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka chola tugenda tugamba labbaik Allahumma hajja labbaik Allahumma umrata tegedi labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al hajj tegedi tutandika ne labbaika Allah mbadde mawale Allah byonna mbireseewo Allah nyanukudde nze omuddu wa yanukudde n'eddoboozi ery'obukakkamu n'ebikola eby'obukakkamu nzize Allah nzize labbaika Allahumma labbaika Allah twanukudde nyanukudde Allah ane yanukudde Taus ane yanukudde Bitijuma ane yanukudde nze Kamida ane yanukudde nze Shamira ane yanukudde olwanukula yanukulani Allah subhanahu wa ta'ala with a smile yanukudde Sechema Swaibo yanukudde ane yanukudde labbaika Allahumma labbaika twanukudde Allah yanukudde olwanukula Allah wange Mungu wange nzize labbaika la sharika laka labbaika nzaze Allah sigattako kinna kimu saba Allah kize ya rabbi nolecho abantu abagende Makka baba nukudde omulango w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okwanukula omulango w'ekitiibwa Allah kyabbeeyi netwogera ekigambo ekyo netugiriŋŋana nga tugenda okukola hajji Ibrahima mwashoyesa bamugamba ndigenda okole bagenda kujira yatuuka rijalan bagenda kujja awo nyini ku nyumba gy'ova okuzimba yatuuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq bagenda kujja nga bonna bazze abasajja n'abakyala bagenda kujja abantu ab'enjawulo nga bayise mu mpwi n'empwi bakozesezza ebyebagalwa bakozesezza ebyebagala by'enjawulo abatambulidde ku bigere abatambulidde ku nsolo abatambulidde ku ndogoyi abatambulidde ku abakozesezza emmeeri abagenda okuyita mu bbanga abagenda okuyita bonna bagenda kujja kukola ki liyashhadu manafi'a lahum bagenda kwezuula kwitegeera bategeere kiki bali lwaki bali mu nsi muno emigaso gyabwe bajja gitegeera bo beyibaani right bajja kwezuula wayadhkuru isma Allah fi ayami ma'lumat bagenda kusigala nga bajjukira Allah mu nnaku ezimanyikiddwa nnaku ezeyawulidde nga bali ku Allah subhanahu wa ta'ala bali ku okusaba Allah Mungu akuteekaawo n'akuteekaawo n'abateekaawo emina ozeri ayogerako nnaku ezimanyidde ezo emina n'abatetwala mu Arafa nemuvaawo nemugenda mu Muzdalifa nemukomawo emina mwenna mukampinze nemukampingaawo nemumaliza nemugenda mukuba ebiwaji n'okomawo ng'oli ku ekyo nemudda mu takbira Allahu akbar mwenna nga muli mu ekyo teketi mu nnaku ezo tuli mu kusaba Allah kusinza Allah wayadhkuru isma Allah fi ayami ma'lumat ekibalese kujja ku Allah kusuuta kwogera ku Allah byokka tewaliwo business sikutula deal bali ennaku mukaaga ku 5 ku mukaaga nga bali awo tegeti ala ma razaqahum min bahimati al-an'am mukaseera ko bali kusuuta Allah mu nnaku ezo zibasayiramu ebisolo nolekyo fakulu minha ومروا كسر مليكو وأطعموا البائس الفقير ملي السنة بنكو ثم نولجو ebigambo ebyo bikulu
ebigambo ebikulu nnyo ku musiraamu yenna Allah gwayagala agende Makka n'oyo asazzeewo gende Makka bigambo bikulu nnyo banange mpaji ya busiraamu ate etteeka ly'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugambye okwetegeera naffe baani n'okumanya nti gwani n'okuappreciating one another n'okuappreciating Allah n'okuappreciating ensi eno mujja bitegeera mugenze ku Makka short of that tugenda kutegeera kikyoli tugenda kwezuula you will not webaka okolocha but you understand yourself you will get to know yourself better umaze tuka ku Makka unatogenze ku Makka Mungu nagerera nobanga ogevudde mu nsi katogenze ku Makka mutegedde ensi mugenze kwetoloola waliyatawafu bilbaiti latiq tusigala tukyetoloola nyumba y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين namazo mulage ekifo agenda okuzimba namazo kyerula tegeti namugana naye okola mulimu guno tolina kungattako bino byonna bikole saagala kungattako Allah namugamba ebigambo ebikulu namugamba nti watahhir baitiya lit-taifin nyumba yange eyo girongoose gizimbe girongoose ebiringa nyonjo eri abagenyi b'ekitiibwa Allah tuke Makka ojja kulaba how clean these people are, how hygienic these people are. That place is ekibuga kiyonjo ennyumba ya Allah nyonjo awantu awo wayonjo basimula buli kaseera balongoosa buli dakiika buli mala okusala balongoosa every time abantu bakunganira abangi bitakuyonza sanitizing kola batya fumigating every time dakiika 5 dakiika 10 nga balongooseza era musingana nga bagamba muveewo please accept oveewo watahhir baiti lit-taifina abagenda okwetoloola ennyumba y'ekitiibwa Allah bagibalongooseze wal-qaimina n'abajja okusaala tarawiya tahajjudi okusula ku nyumba y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala warruk'i sujud nabana abajja okusaala okussa ekyenyi ku ttaka abajja okusaala eswala za bulijjo right bonna abajja ku nyumba y'ekitiibwa Allah nga bazze kukola mikolo bazze kugyetoloola bazze kugirambula n'abatuuze bennyini abaawo abasaala eswala za bulijjo enyumba y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akyabagambye Allah tolina kubeeramu na shiriki saba Allah atusaasire naffe atuwa omukisa tugendeko e Makka ne Madina Allahumma amin nolekyo ogenda e Makka teeka ly'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okola ijja mpaji ya 5 okola ijja mpaji ya 5 okola ijja si byakyeyagaliire tambulako gye Makka mikwano gyaffe abalungi gendako e Makka kyokka tambula n'ekitongole eky'obuvunaanyizibwa oba osobodde okugamba n'otambula ne Tawakkal Travels oba ofunye omukisa ogw'amaanyi tambula naffe guba mukisa naffe otambula naawe naffe guba mukisa nga guba mukisa mashallah Allah agambye wa atimmu alhajja wal umrata lillah mwimirizeewo ijja ne umura mugikole wa atimmu alhajja wal umrata lillah myaka oli mwemeka ne sente ozina obusobozi obulina oli physically fit oli mentally okay stable whatever spiritually mashallah wenna tulina kyeweekwasa naye okyaganya ogenda e Makka olinda ki kathiru minan nas bangi nnyo mu bantu rahlu hadhihi dunya alfaniya balese ensi eno taraku hadhihi dunya bavudde mu nsi bangi nnyo mu bantu bavudde mu nsi we batyo bangi nnyo mu bantu bagivuddemu nga tebagenze Makka madhalika nga kanu yamlikun Allah abadde abawadde
nga batundudde ensi eno bagikutte mu ngalo webati malaku hadhihi dunya babadde bagirina webati mu ngalo nga sente zibatwala e Makka bazina imma ogenze n'ebitongole ebitwala mu 5 star nga Tawakkal Travels right oba ogenze n'ebitongole ebitwala ku sente za wansi ddala it's okay ogenze nyumba y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tobabuuza bagenda kusuza right to complaining nga otuuseeyo. Thirdly, don't compare yourselves with others. Abatambulidde mu 5 star, abatambulidde mu train, to comparing with others, please. Oba muntegedde. Sama muntegedde bulungi. Ngambye nti ofuna omukisa n'otambula n'ebitongole nga Tawakkal Travels. Tegete, byoza bitono nnyo ebisa abantu mu 5 star one. Alright, 1 or 2. Nga otambulidde n'ebitongole ebisa mu 5 star. Alright, noba wa sente ezigwanidde totuuka e Makka oba n'otambula n'abantu bambi abasente nga za wansi webana kusuza oba mu nsozi oba luddawa bagenda okusuza. Don't complain ng'otuuse e Makka, please. Don't compare yourselves with others. To compare ne Tawakkal. No. Don't compare yourselves with Tawakkal. Wabitegere simanyi wambitegedde nsaba Allah abambitegere nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe tegere bigambo ebyo nolwekyo abantu tubatwala e Makka n'otumutuse Makka ate bambi ogenda olaba bali abatambudde mu ntambula gye batambuddemu ng'ate bajja balanye okukola comparison naye sente z'omuwadde tozimanyi bwe tumanyi sente z'omuwadde akusuzeeko mu hoteri gy'oyagala kutambuzeeko tiketi n'ebirala bingi nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala abakuwadde omukisa genda okola ijja wa atimmu lhajja wal umrata lillah aya 19:6 Suratu Bakara wa atimmu lhajja wal umrata lillah muyimirizeewo umra na hijja kole ijja Allah asoosa hajji wa atimmu lhajja wal umrata lillah osobola ogenda mu hijja n'okola ne umra osobola osooka hijja n'oddayo ate n'okola umra esigadde. Nsaba Allah tuwe bitegere bigambo ebyo. Agambye nti alhajju ashhurun ma'lumat sira kimanyikiddwa emyezi gyegyo nolwekyo Allah bwakuwadde n'ogenda e Makka tujja bisomako nti fala rafatha faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب. تجد نبدأ بينجي من جفنا مبودين بوديو نسبة الله سبحانه وتعالى تومك سرقينك مكة من دجا بيسو مازونا إن شاء الله مكسر كان tukeleke Makka tukole hijja tukeleke Makka tukole umra inshallah taala mpaji ete Allah nagidamna kugamba nti watimul hajja wal umrata lillah kikole kulo kitiba Allah subhanahu wa ta'ala mugenda kubeera kati mugenda kola bichi nenga hijja mugende ngobudde bukyali agagende Makka sawo zino nokubanga wawandisa dda nga amanya ugayingira dda mu system ng'osasula sente zimalayo ekyokubiri agende Makka mu hijja sula sente ngobudde bukyali munonye sente muziweeyo kuba naffe abatwala abantu oba yinna gwogenda otambula naye talina sente zalina nti alina ka factory kali awo right so sente azijja mumwe muwe sente bagule ticket mweyo sente balibukinge hoteli mweyo sente sikiwalinga emina waayo sente zo sobola okuba nga obeera mu mbeera ennungi. Saba Allah akumalire era akuwa obulungi mubitekedde oba abanagenda e Makka ne Madina bwe budde nsasule sente otherwise bajja kulekebwa bajja kuleka tucomplaininga ngate wadde sente rate obanga wawako sente kakadde kambo biti nozasulako sente ntono yesawa okwate sente oyongera okwongerako ojja tuuka mu time eri nga sente ziganye ate ogambye ofunye milioni 7 oyoga kutwala e Makka ate omala oyogirira abantu bubimbu bakulese nenga sente zakulema hijja egendwamu bantu balina busobozi mugende Makka nga mulina obusobozi mugende Makka abasobola si ya buli omu
ija siya kuola mpola nakusula mpola saba Allah bobitegera jazakumullahu khair Allah basime assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد